Akisibera wote fanja galondale. Ndoza mtu gwange sigo egugo tonyana. Enga etoke yatola. Nyangu wa? Nyangu antwala mgaga ku site ye. Nyangu antwala mgaga Phoebe ku stay. Yes. Hi guys, muli mutya. Sembera nene wani no what? Kintu bashiraba. Muli mutya, constituent no muli bulungi. Ate munanga ekintu kyolalo na kibrandinze na kitadde mu dadada ebinnonogo. Era nga njagala okubanga nti no mbagaliza olunaku olulungi saako ne poloti ennungi. Awo tukyatuse. Olunaku lwalero ate muyinza ogamba mbu ate njagadde kweraga. I'm here to inspire, aspire, to inspire, to aspire. Kyonna kyekiri. Kyonna kyekiri. Sibalaga mbu lwakuba nti nno njagala nnyo okwewaana nedda. Mba njagala kuba inspiring. How did I buy my plot? Najugula mu info trust. Ate saazo nomemba nga ntandise okuzimba ekizimbe. Gwali eyo nyongera kukubiriza ki? Kutwesiga. This is my house. Ye nabagamba ko sirugambo. Ojja kubanga ojja bwogula estate. Amini wogula plot. Ojja kubanga ojja. Olabe nyumba. Okitegeera. Kakase awo omuntu recordinga no ga Phoebe be nyumba gyalinga tugama sechi. Siye nga sirugambo. Wenyogerera estate so musingi. Atenga nange neighbor nzize ngenda yiwa. Atenga neighbor ali wali agenda. Ali amabega wala ba CEO. Wana kitenge. Kitenge. Kujia baleko. Msinje gugo ndo zasajja mpala abalikola. Ayitira wali wola baye bakomerende agent. Pakeno. Atenga mwana mugire no mugambe. Atenga mwana tupoloti eno egulika akasente akatono tuno. Tuyina poloti zitandikirwa ku millions 3 n'ekitundu. Ate mwana tutuyina ne poloti zina millions 5, 6, 13 kwegamba woyagala nenga ate waneno njagalo balaga nti kuzimba kugerera dala maaso ntife tokoma kukugula cha poloti choka nokuzimbira tukuzimbira. This is my house such that omuntu wagula poloti niyami obera no wesigo noga Phoebe abera wali nanza bwenkuli wali amabega wali eri noka Phoebe namugula ko poloti obana gula mu info trust poloti neyembera waneno mbera kumpe naye manyi wabera nga situli ba misinde kufubutuka fere tuli ba blocker chenjagalo bagamba tetuli ba blocker era nga wenjogera njo balambuze ko kubanga ebisenge Enyumba si ya rutalo mulisi soko mulisi wanene. Wano. Enyumba si ya rutalo mbannange nzimbi oguyimba gagadde kunemerere. Sizimba nyumba gagadde kunemerera. Ene nyumba ebere mala. Nanje? Nange nina plan ezifumbirwa sikufira neno mu nyumba mbwa ate mbu simanya nkola ntya. Banzi bidawulunye nyumba awo era ke toilet awo. Kino kinabira. Kinzo kuba kinabira. Simanya nakuma. Ono jitegere wedde kasita omusingi ogula. Ashedi? Shedi fumbiro. Diro limu. A master's bedroom. No, muli bathtub. Ne kinabiro eri wardrobe. Master's bedroom. Then these are other 2 bedrooms. Ne bisenge birale bibiri. Nabo mulimu wardrobe, mulimu neki. Nyumba si ya lutalo. Si ya lutalo mbu kufiirawo mu njagala nze mbansinga ekizimbe ku nalubabwa. Ate mwana tujolabe ate mwana tu apolotika ndoza koma. Wana we wabula nyumba. Sestete. Wana ina compound pakeri awali mjiji. Kuno. This is my compound. Compound ya nzimba obuyumba onjagala nteka obumuli bwange wenjagala. Chazanga wabagenyi okufano tente abana ne banjula wano olujalwa mama ngera tebampasa mazima nga tebampasa balina kikasa na kute kamera yerabidde ali kubibye bade ncha balaga compound nenga nga temina gardens nene mu kibuga netujja nti ene nyumba yafe yo mchalo yakwanjula bako sina mchalo George balambo jibine bisenge bibya bali abalijja abagenyi mwango bwanga twateredeko ebisenge abagenyi buli kisenge ne wardrobe yakyo
Nego tebereza munga ntadde wano ufa yange ndi mu nyumba yange budde bwe buti. Mashallah. Tegera. Ate mbakubiriza banatu bakadama bali eyo bambi n'ekibanja mpola wali osasula sente zo ngoba tasola zitereka ne tuzikuterekera wano ku import trust wotuka marketing nga tukukolera endagaano. Ate n'aba basasula marketing ga poloti nojja n'osasula marketing ga poloti nga tukolera endagaano ngozimalayo myezi 3. Nacho weekiri twaze kulakulanya baana, twaze kulakulanya kitundu, twaze kulakulanya Kampala, twaze kubanga nti omuntu waba agenze ebweru, omuntu waba ali kuneno abakoneke yekolerawo okitegeera. Omuntu waba ali kuneno ng'oli mukyalo osobola okusonda sente zo mpola mpola, ng'oli mwami osobola okusonda sente zo mpola mpola nozimba ate kizimbe ekitokomoka. Noga nti nguze plot ya milioni 3 n'ekitundu, noga akanzimbirewo abaana bange ennyumba kankole nti ate mwana tutukoma kukuguza plot kyokka n'okuzimbira ne tukuzimbira ate tukoma kya kuzimbira ennyumba yo batayagala girongosa te mwana tutulongosa. Entebe za kugubako bukimu kya kugubako mukwana fe tulina bamasinale tebalongosezza basula mpererwe. Okiwulira ekintu ekyo so banayimba kola mu bungi ddala okujja kugola plot wano ku Info Trust. Just trust us. Tuina plots za njawulo. Tuina Phoebe Estate, tuina Nalubabwe Estate, tuina Kabimbiri Estate, tuina Maria Estate. Siga mnoga mu Phoebe mbwate gundi company yange. I'm under company. Atenga nange nina estate yange je bampanze nganze kwembera n'abantu bange. Ate mwana tumuje mutweyunire kubanga ffe tuli ba mazima omuntu wavayo nalaga face ye abera muntu wa mazima. Okitegeera abantu ba kamera va kubineno mugeno nkubira obulango abereyo obere mu nyumba yo nga tutukana ku site ngokuba kubi bulango baje bagula ebindazi ngale ebindazi yeteka mu kamera. Okitegeera nga tomanyi we babikolerako tomanyi nti obaba je biri but tukulete nduga tugena kulamboza ntuyagala lambula na Phoebe ye. Okitegeera nogula ploti yo ne tukuwa ba chairman ne tukulaga kiki kyoko toyina okukola. Okitegeera ovanga ku bantu aba recordinga video nti bobo yagadde ku recordinga video you can record because we have nothing to hide but manyi mwagala nyo amazima tugateeka ku meza bane twesa ansa bagane tukaba ne mulyoka mumanya nti tuli serious but those people who want guys just come muje mugule taka millions 5 millions 7 millions 13 millions 2 millions beka kwegamba weziri tuli Kayunga Road wano wenzimbye Kayunga Road Nalubabwe obujulizi bwebuyi asoro gamu na kuba kalango nyumba si yogera nange nakuze kubandi mabigawo. Okitegeera tulina hotel atanga bya kamera ne video bagiranga tuzosasola. Okitegeera atenga sirina gagamba wachinesi bakukizimbe ky'omuntu nga lwaki yakugeni yenze wano enyumba ate mwana tu ebewedde bakano kaki biro shedi ya maso wagenda vera balcony. My God. Ochimanyi tuone baba bajizimbula bange ntono naye munango olugwa weyo kubyanga watiti kati mwana mbera mwe bitakataka ko kubale babera nze weyi samara izi ate omuntu abera mweno rumu nateka wali ekitanda nateka wali wufa nayawulamu n'ebisenge by'abaana muno 5 by 6 zijjamu sokoleke mbitoloze ko mbalabe. That's my master bedroom. Wali wabera bathtub wali eri toilet wali chi wardrobe kati toye nabira yakubera wali shinabi awani ne wajaguzanga wali genda bambi ye yate mwana tu mbanchi masa ebera ntini ebera ntini nyumgena kumala lero wabuza kalika wardrobe kinewe bana akateka mama matafali gaweddewo nenda gulayo kwate naye tripe eyo kuna bagireta tripe eyo kuna bagireta matafali zali tano zona zaweddewo ziriwo naye zigenda kumala omusinje kati cement ne gundi omusinje mwera kumala lero nakwa mama bigwama unakatani
Wali wajja oluguudo lwange. Anti ojjabo oti then lulipe. Kuba ate baalitemye bulungi awo. Waliwo wamwe wali wali. Obuyinja bwebuli. Baabuteeka. Tugendewo tulabe. Kasolaba. Nze najja nga obuyinja mbulabako. Be baagize ne tayimu yammwe buubwawo. Ekomawo. Esakaza poloti yange ekomawo.